The newsroom, where untold story is revealed. Chenjaga soko okutegeeza eggwanga Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi beetaaga essaala. Kubanze njagala kugamba amazima ng'oggyeko ebyakalulu. Muwanga Kivumbi alabika ye waliwo ekitatambula bulungi. Obukyaya abasajja bamuyinako bungi. Yeah. Apart from ebyakalulu nti muvudde mu kalulu kati buuzaako munno nti why onkubi akalulu. Zikiriza. Muwanga Kivumbi batabeetaaga essaala yeetaaga essaala. Kyero mu byobufuzi by'e Uganda woche tuyita political limbo. Yaziikidwa? Political limbo. Eziika buli ajja. Yagenze mu kye twandise political limbo. Eryo eggwanika omuteekebwa bannabyabufuzi abafudde. Naliyo teyalisobodde kulisimattuka. Semujja ayinaawo okumuziika. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abalungi abatulaba ate era abatugoberera mbanirizaako nate olunaku olwaleero ku mikutu gyaffe gito yemiganze musiime ya live. Mwebale kubeera nga ate mutugoberera akabanga konna. Njagala okubakulisaayo ennyo mu kalulu ate gye tutambulidde bibadde biwanvu nnyo. Ebiwanvu n'ebiko bye tuyiseemu abadde Katonda okuba nga akyatukuumye then namwe abakutulaba nga muyita ku Beyond the newsroom. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga mutugoberera. We twogerera olunaku olwaleero nina mwana muwala bambi abadde nnyo ku internet awo mulabyeko Louis Light nga bamuleese mu kkooti okulaba nga bamufunira bail. Bamuwadde bail. Sinnaba kukakasa nti already badde bagenda bugenzi mu kkooti nga kkooti enatuula. So nabyeko ne ku Dr. Sala Birete naye ng'aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero. Ababaka bakyagenda maaso n'okukaaba abo nno be baasudde. Twalabyeko ku babadde beeyita the big seven. The big seven. Abo bo baba babayisizza bubi nnyo nnyini ddala. Honorable Rutamaguzi yakabya amaziga n'agamba naye salimusala kikyakulete waffe yagezayo. Oyo omusajja okimanyi yagamba Rutamaguzi nti yenna aneetaba mu kalulu akabbiri 26 kano ke tuvuddemu. Rubida celebrated full of century. Gamba omusiru asaana okuliza n'akabanga ow'ekyasa ekyabiri naye bampya akalulu n'agamba genda. kitegeeza Rutamaguzi ate tubadde tusuubira yekkaaba because yakisuubira. So we are now celebrating him. We are celebrating you. Twalabyeko manyi bazadde baffe baatugamba nga obutasoma buno buluma bukulu. I don't mind anagenda okundiplyinga oba agenda kukifuna ate oba agenda musajja wankyukakyuka buli muntu yenna naye ekyamazima amatuufu obutasoma buluma bukulu naye bwalumye Mathias Walukagga yavuddeyo n'akola statement nti abantu ba Busiro yabaguza magoola. Kitegeeza yatunda Busiro. Bufunze Walukagga baamugula. Kubanga bw'omala tugamba nti wateesa n'emagoola oba omaze otuwa ekirowoozo ekigamba nti n'ebya Electoral Commission biki bino byasimanya byonna eby'ebitabo. Olina otunnyonnyola kubanga ffe abo tetwakitegeera nakitegeera n'otuusa olunaku lw'olwaleero. Kale otandika otulowoozesa nti oba nako kaali kapange kalulu n'ogutunda katunde because gwo kyatudde. Kekola nebaza nnyo Bobi Wine nti Walukagga we yayimirira ne magoola. Bobi Wine teyavaayo okugamba nti Walukagga ke bamugye mu candidate waffe ya magoola wabula yayimiriza Walukagga ayimiriza omuki omuntu we kati buli kimu magoola kyanakola either ekirungi oba ekibi Walukagga yakivunaanyizibwako. So si Bobi Wine. Bobi Wine titakera nhoja na naendo singa magoola. Ye point yali clear
fenga fenno candidate waffe gwe tulina mu Busiro it is Walukagga. Meya buza kuba tulaba abantu abaffe ennaku mukutu gwaffe guno omulungi musime ya live ne ku mukutu gwaffe ogwa Beyond the Newsroom tubebazizaako nyuma bali kutulaba mu bana kutulaba na kutwagala kuli kayo gye wabadde navuddeyo meya kozi wali wani nali eyo ne honorable Evelyn Comfortable ne mama batukubya Evelyn Comfortable omanyi kati kyankwanze eno yakakasa wankyukakyuka ne wanuupu nze omanyi meya bakubya akalulu batukubya akalulu wakkiriza eyo nakkiriza wakkiriza mulimu ebintu byolina okukkiriza ate era nze nagamba nti we should educate people the value of their vote and the purpose. Toyinza kera kumacha n'ogamba nti nonze president Robert Kyagulanyi Ssentamu ate wano wansi nenonde omubaka Namaliya Nakano w'NRM okategeera akantu ako ku musajja noga akanonde Dr. Kikabyono ow'NRM mwana waffe bamuzaala wali ntwetu okategeera abantu waffe ndozo babulamu ekintu kyokubasomesa the value of parliament. The value of omugaso gwa parliament guditamininga kinene nnyo eri omukulembeze akulembera enkolagana eri wakati w'omukulembeze n'omubaka byebyo bye mufuna mu kitundu kyammwe naye bwe wabanga tewali nkolagana wakati w'omukulembeze n'omubaka ow'ekitundu ky'okyekirira kati gwe olonda Kyagulanyi ate ababaka ogaana obbamu ate ogaana omuwa ababaka ekitegeeza palamenti tejja ba mu control kyomulaba NRM n'akantu keetambuza ne bwe kiba kidomola nga kya yero ekyo General Museveni yakibagambanga ne bwe kiba kidomola nga kya yero tiikinga kubanga musawayo wanika omukono kijja kukola kiti kuge makulu kati bakakubye nakkiriza tekabaddemu kubba nnyo no mulimu area like zi cattle corridors districts engezo Kyankwanso zirina area gye tuyita cattle corridor eyo meya n'owe14 alonda ne Zola alonda waliwo gwe baleesenga agw'ensimbu n'agwena ne ku polling station nera bamuwerekedde agw'ensimbu it doesn't mean tategeera no meya yabadde mu condition waliwo condition y'omuntu ali ill bugamba nti ono bandimulese mu ddwaliro ne naye bamugamba ne bwaba mukadde waliwo mukadde gwe balesezza omulambo gw'omwana we mu nju naye ng'alina okujja atiikinge naye ate ekyo abatakubbye nze gwenjagala oŋŋambe nti emyaka gyali tegiwera gya kulonda abo gye bali then oŋŋamba omuntu omulala nti ono bamulese yabadde musibe babajja makomera ne babaleeta ne balonda kisinzira n'omusibe constitution emukkiriza as long as court authorizing ogenda okulonda anti nga tasingisiddwa musango obanga ali ku limandi nga bana bali ku alimandi naye kati waliwo asingisiddwa mu convict nga tajja kusobola kukola ki kati so bakakubaludde twakkiriza nange wali oli mukako nga nange ndi mukange naye meya walaba nti nze muntu omu ku basinga okufaako I could spend at least dakiika 2-3 anti wali omanyi bwe tuyitamu nawe oyiseemu muko kiri kitya gwe wali omanyi ti meya wakikwatira Parliament ate bubaka kyaba kyakusiba okujjako interview nga neesuuza obwa PA okategedde gwe n'amasuuti kati nze yes gwe wali okyalikiwedde bakuyitamu we PA omubaka gwe wali omanyi nti kati meya wayitiddemu ku Parliament tugenda okusiibanga obucayi singa tubunywawo nga tunywa bucayi naye omubaka yanyiiza Honorable Naroga yalinamu ekyejo the moment wookera ku makya kati era kyenavunaana ne candidate wa ndi wookera ku makya n'omanyi olina ebintu bino wammanga mu district yo olinamu barracks olinamu cattle corridor oba olinamu amagombolola nga galimu abantu nga bagalinamu interest olina okukozesa an extra energy oba effort okulaba nga at least obululu bwayo mu bugabana oba gwe gy'ogamba nti gy'olina amaanyi mukube knockout kyekino kye tugamba nti nga bw'olaba General Museveni bw'alondera ekiruhura teri yafunawo kalulu 0-0 ye n'abuyolo oba buli bitaano n'agenda bwonna olwaleero gwe opposition w'olondedde nga bakulaga nti oli ayinawo 10 gw'ofunye 3 tekigasa ekikola makulu bayirawo NRM weerondedde omanyi Museveni walondedde teri opposition ajjawo kalulu anti era n'okubawo campaign baabaganawo singa n'opposition bugaba kyalaga nti emagere tojja
Ndibukedde ku machanti Magero omusajja yafunyewo 00 nayo kimanyi nti Magero jane wesanga omusajja ebyaka abamusajja jabaze nafuna 00 abaze deni ne cyo ngamba abantu tukirize we accept President Seven ono mulaba President Seven abba kalulu nze okusinza ku byena labako naye atandikira kubwalira tikangwa kyo kulabira konze wange nasinza ngo wa NRM mu bulula 5 kati bo kibakola kyekiriwa afuna polling station zez tizamu barracks na kukubisa range ati esobola gatta buli bo baddokola ki manyirwa ki bakola akakodyo kano nti obudde bugenda okuziba ne bukyanga gwali waggulu nenga ziri eri egombolola zaabwe tezinajja yes kati bwe bamanya nti wano oyinawo obululu 7 bo basinze nga bali okabaleeta buli babunonyeza bali mu 10 gwe bwe baba kuwadde ng'oli mu 3 ekitegeezera bajja kukuba bakusinga obululu nga 6 kati ye musajja ono bwe nalabye gundi ono bamuyitaani Lubongoya geje bamuzanyeemu ku ssaawa esemba budyala fomu zaafu butu ssaawa ennakasero polling station ezikikomera naye yakkiriza yanyenyeza otulaga yakkiriza abaana ne bagaa nti yakatunze abaana bagatandikiddewo Lubongoya talina busobozi butunda kalulwako kubanga yabadde yadde yetaaga ekifo ekyo kyenjaga mutegeere ku Lubongoya si mulwanyi manyi byange bbiri ali diplomatic nnyo nga gyenkomeza kubanga kati alina bintu bye yatunuulidde n'alabanga ne pate weri eyimiridde ku bibegabega bye kati bwanadda ate bakwate ye ate basibe ate naye adde mu kkooti okulwanira in fact bannayuganda njagala bategeere nti Lubongoya y'okudda mu kkooti awakanye obuwanguzi bwe nti baamubba abaamaze direct okulaga nti aliddemu pulezidenti Olukwe because ye Lubongoya target ye essaawa zino at the moment yakulaba nga Bobi Wine afuna obwenkanya definitely kati Lubongoya bw'oyagala omuzze mu katemba w'abalala nti bagende mu kkooti oba otandise omulo walinga okumuzza ku level y'ababaka abalala abali mugenda mu kkooti nga tebalwanira buwanguzi bwa Kyagwe balwanira buwanguzi bwabwe oba nfuna kyova abamu ku bagezi bo bagambye tetugenda mugenda mu bya kkooti because all along you've been telling us nti muli kulwanirira ntebe nnene terina justice mu kkooti nti you have spent 5 years telling people obanga ogamba abantu nti kkooti za General Museveni zikolera ye teri bwenkanya kati gwe how sure are you nti ogenda ofunayo obwenkanya nze n'abe Hildamani ngaddukira mu kkooti kyanzide mbongo Hildamani bwe yawangula Ameria kyambadde mulujjukira nti mu babaka bonna abasooka okuvayo ne bakkiriza nti batuwangudde mazima na bwenkanya kijjukira ekyo Ameria yagamba ekigambo kino eggwanga n'aligamba ekituufu kiri nti abantu babadde bakooye okijjukira ekintu ekyo Ameria yagamba nti ekituufu abantu badde bakaloza ekitya babadde bakooye era nze omwana mpangudde era tetwamulabako kukola ki time etuuse bye wasuubiza abantu gundi Hildamani tobikoze nga bwe kibadde kikulina kukola ki akujjeeyo olwaleero Hildamani let's focus ku ngeri Bobi Wine kijatulamu mu ntebe si ku ngeri kigwe gy'ofunamu ekifo kyo obudde bwemugenda okumala mu kkooti abaka ba Parliament singa mbumala mu kkunga abantu mu kubanja obuwagizi bwabwe nze ye konsani yange weeri deni oba nfuna bulungi nti ababaka baffe aba Parliament obudde bwemugenda okumala nga mwewuba mu kkooti ze mwamala dde okakasa bannayuganda nti wabaayo bwenkanya lwaki temuzimaze nga muli ku mpagi zaffe 3 ze twatambuliddeko akalulu kano kalonde kakuume kabanje kakati omuntu yakalonda n'akakuuma kati okukabanja kyekikyaleesa obuzibu so tusuubira nga Hildamani at the moment nabaka abalala mwena abalowooza ogenda mu kkooti ensonga ya kukabanja okabanjizza otya muzimu ku ngeri y'okukabanjamu temwalimu ya kkooti ekyo tetujjukira kubanga mukitugamba okuleka nga mugenda kikyusa leeta mutunyonyo nti bane okukabanja kutwali tutegeeza kwali kwa mu kkooti bw'otunuulira ensonga za Hildamani ezo ndowooza mu babaka bonna omubaka eyandibadde
asooka okuddukira mu kooti ya Namugga. Namugga gwe tera njagala kugamba banna Uganda. Mu babaka bonna bino si byogera nti lwa bwagazi nti oba ki. Personally nva Mawogola South. Mu Matete nga town council era mu Matete ng'egombolola. Mawogola South gye twogerako erimu egombolola ya Mitete. Omubaka mwennyini mwasibuka. Tulina town council nga ye town council ye Matete yekola ekibuga kyaffe yekola egombolola yaffe. Namugga goleti. Ne bwandibadde nga oyagala otya Namugga goleti abadde yalina okuwangula wali. Ekyokubiri ntunuulira ani yawangudde Namugga goleti omubaka Daisy Byuma essaawa zino nkukwongulakyuletinga weebale kuba nti kati ofuuse omubaka abadde yakavuganya almost ebisajja 3 ng'abo. Ensonga ezibadde zikubya Daisy ebbanga lyonna buli lwabadde asituka nga buli omu ng'amujjukiza ekya ttala ya Mawogola sako ya ttala ya Mawogola yakola ki eyagwa naye nga bagamba nti ezo scandals zonna zaali mu Daisy Byuma. Tegerekese bulungi. Eyo ensonga tebavangayo kunnyonnyola Daisy tagyenaazangako. Kitegeeza tewali kalulu wabadde akakola ki? Wadde akasingira. Namugga goleti njagala kugamba amazima y'abadde omubaka mu ggwanga Uganda. Abadde vibrant nga mu Parliament omulaba nga tekikoma sibaase kikubo. Siba kuwanika mikono. Namugga abadde ali active mu Parliament. Siba my people depend on coffee. Yes. Please don't take our coffee. Abadde independent abadde kwegamba Mutesa nga ate bwe kituuka ku kyokubeera loyo eri party ngali loyo naye nga ina independent mind nga ata independent mind nga takoma kwekyo nga ne ku ground Namugga goleti abadde ku kiro tukyagale ebibiina by'abakyala ku ground yabibaddemu simaja biki enkulondola emirimu gya government gyonna omukazi oyo abadde obadde apambana mu kisanja kya Namugga mutulabideka kolansi mu Semba bule Matete badde batuwadde ne ka kolansi awo mu kisanja kye ekyemyaka eky'etaano mu kisanja kya Namugga mutulabidde obubaka abadde abeera ku nnyimbe ffe tetwalabako babaka badde baziika ffe twabeerera bwe tubeere tukulidde mu Mawogola twebyeko mubaka bano basimanya afiiridde bweru tetubalabyeko mu kisanja kya Namugga tulabidde omubaka alondola ensonga y'omwana asiranidde ku kyeyo Kadaama n'akola ki naye NRM erina ensizibu kimu kye yakola abantu abafudde mu kalulu k'e Mawogola South abantu abakubiddwa emiggo mu kalulu ka Mawogola South tebandikubiddwa na miggo wabula NRM erwanye nnyo okakaatikako abantu b'e Mawogola okuba kakaatikako Daisy ekikoleredde nnyo ebbanga lyonna ffe tukuze tuwulira Daisy Byuma bakikugamba bakikoleredde nnyo okukikakaatikako nnyo mu Mawogola naye nga mu kamyufu ka NRM waliwo omwana gwe baakuba gwe baalemesa era akamyufu bamita Kironde Yasini oyo ye baamukolako effujjo mu kamyufu ka NRM kennyini naye nga bannamawogola baali bamaliridde okukakasa nti Daisy baali tebamwagala nga bamaliridde at least era bakawe Kironde Yasini ne bwe yandigenze mu kalulu ne Namugga bino byonna bye twalirabye okuyiwa omusayi n'abantu abafudde ne bakubye emigo tebyandibaddewo tubale tugenda mu fair competition wakati wa NUP n'owa NRM at least atayina omanyi it is two sided waliwo omwana wa NRM ajja n'avuganya naye nga taliiko nziro mu kitundu nga yadde ali ku bbaasi mumuleke okategere nga bana mugande kale yadde ali ku kikadi kye tukyane omwana oyo yanona kyoba ku kigundi ekyo okategere naye naye ate ye waffe okisege nomala gakola ki kati Kironde Yasini yali asobola okuteekawo fair competition wakati we ne Namugga okategedde kati obuzibu obwabaddewo nti NRM abadde ino kikolerera nnyo teba kikolerera nnyo Daisy abadde tasobola kuwangula mu kyalo ono Namugga wallahi ne bwe kwandibadde nga Namugga tataddeyo agent n'ogu kino nkyogera ndi mu kamera Namugga ne bw'atanditaddeyo agent Daisy ali tasobola kuwangula Namugga naye amaanyi baateekawo mangi omukazi nga abantu babakutte embooko nga drone zifuse drone nga kyateekeddwa okukola kwe kuwanika n'asalendi nga n'agamba nti no panisa bangamba Namugga yatuuka kussa erikubira ba agent be nabagamba muveeyo yes because yategeera nti akaluke tukatuusi because mu kaseera nga tusemberedde akalulu waliwo abaana babali batandise okuttibwa batandise okuttibwa
tetukomye ku ekyo amaanyi deep state ge yali etadde ku muwala nga gasukkulumye gamususse entegeera nga gasusse entegeera ya Namugga ne byandibadde ayagala atya Daisy kye baali bamusuubizza kimu nti ku luno Wine tujeetaaga oba tutya bamugamba Wine tugikola ki tujeetaaga pointi yako kitege mugamba tine bwe yandibadde ayagala atya ne bwe yandisuzeewo atya kati Namugga kyeyalina okukola kyali kimu kukkiriza n'awanika mikono mu bbanga n'agamba bifo ky'okussa abaana b'abantu abalala kankikole ki kankyesonyiwe omanyi mu ggwanga lyonna akalulu akasinga okuteeka ku bunkenke okamanyi bakayitako essembabule kubira ddala ku mulembe gw'abasaamu kuteesa lw'emiyaga nti yeyo lw'emiyaga eyo lw'emiyaga jjuka ssembabule emu lw'emiyaga eyo ng'essaza eri Mawogola North olwaliro Sodo Kaguta waali eri Mawogola South Namugga waali eri mu gundi Namugga wabadde eri mu Mawogola West Hanifa Kawoya wakola ki district erimu amasaza ameka constituent kali katundu ke bagabanye buli omu kati ate waliwo n'ekirowoozo nga ne Mawogola South yennyini onfuna bulungi ba Mawogola South baagala gifuula district Sembabule wasigala waliwo Sembabule eri egeno sigala Mawogola North ne lw'emiyaga kati tubeere ne district ya Sembabule ene yaffe Mawogola kati kwegamba okusikagana omugwawe kukyali waliwo abaagala nti lw'ebitakuli eyo muli Hanifa Kawoya yebefuuka district era n'ekitebe kya district kibeere eyo Namugga kyabadde akaanako ebbanga lyonna bagamba temusobola kukikola naye mba mwagala mutya bwe mba bakikola temusobola kugamba ate lw'ebitakuli yebefuuka headquarters ng'olwayiro ekibuga ekikulu ye Mateete bwe mutima gwa Sembabule Mateete bw'oyogera Mateete gwe mutima gwa Sembabule district ye town council kana tutwalira tezi lw'ebitakuli awatali wadde na nyumba za kalina 2 aleko jwagale fuka headquarter and you know what it means bwe mano fuka district Mawogolo ja kweka nga bagaye nti ate kati Mateete it is a municipality kujja kula Mateete bajiwadde municipality eyo bonna kwongera kugattamu babaka kwegamba NRM egezako okubanga ezimba structure y'okubeera nga yenywereza ddala yo Sembabule eyo bagitutte bejeddeza bagitutte genawulira nti Lwashande ayagala ekisanja kimu balina gwe baleeta waawo Lwashande erw'emiyaga era abadde abagamba erinnya balingambye awo Lwashande abadde yabasaba kisanja kimu abaga nti ayagala basigukulirawo Ssekikubo baagalawo kisanja kitya kimu kati balina owaabwe gwe baleeta Sodo agenda sigala Mawogola North then baagala Shatse Musherure ajje ku woman MP wa district yonna Shatse Musherure no muwala wa Sam Kuteesa then nga baagala Mary Begumisa one yabadde woman MP okusinzira ku target bali baagala yabagenda ku Hanifa Kawoya olaba batanuse bo benyine okwekuba nga baagala yabagenda ku Hanifa Kawoya kati Mary Begumisa n'akitya tuvuna bakuluno bamubye woman MP era namba zile yayiseewo ku kadi NRM kati Daisy asigalewo wano ekisanja kimu basuubiza nti bw'aba akuttemu ekisanja kimu baagala kuteekawo kironde ya siini byonna biri mu bisuubizo ola kene mukugamba kwegamba bali mu kuluka ekintu kyabo bagezaako kubanga bafezinga out generation yawo bagezamu generation bote bakyali ku kya President 7 olwaleero kati bali mu kutunula PLU bali mugezaako kuzimba PLU kyovana baagala kuwuninga nga bw'olaba Sam Kuteesa bwe yali yakwata Sembabule naye nga kakati olwayo kabejja waawo ye Sodo era Sodo yali mu nteekateeka ezigaba kategedde Sodo era yatuula n'agamba nti kati kubanga ba Sam Kuteesa bali mu kuvaako okategedde bali mu kuvaako kati mu kuvaako ekisigadde bw'abanga avuddeko ani agenda osigala empologoma kibanifa kawe bonna bavaawo empologoma egenda osigalamu yeeriwa ye Sodo akyali muvubuka
ate taliko kuwannanya muganda w'omukulembeze taliko kuwannanya kati bwafunza awo agatandika okugaba awo nange nenga meya nekutewa kwagala abasajja bali mu kugaba wali luddawa kubona gezo kwanga bebagaba byonna biggwawo bakugaye Mawogola South bagalawo kironde ya sini dezi bwabavuddeko ne bagamba erw'emiyaga go bateekawo kubanga ono omusajja ono yayiseewo Rwashande bagamba nti ye naye ayagalawo kimbalina wabwe go bateekawo era akuze kimu yes kimumala then bakulaga nti wanifa kawoya bagalawo mmeri begumisa bwanabanga tabajemedde bagaye ntuma n'MP bagalawo Sharts Muserule Mawogola North bagalawo Sodo Kaguta ati district chairman wa district ago tunonya tumagwade ngo bameya oboyingirawo nawe kati bya nawe beko okwa kubanga ono omusajja aliwo Patrick Nkalubo kati yesimanya ate ye kubanga Patrick Nkalubo ono simanyi yataani amuleeta naye mwali ne dowoze kwayo bisanja bibiri naye obuganzi buchabuze sibwa nnyonnyo buchabuze nkulaga byonna tuyitidde yeyo nga nkulaga abasajja ngeje bazimbyemu biki ekintu kyabwe tisi kintu kyakulowooza nti ogenda kujja kyovala abadde balina okuteeka wa amaanyi era njagala kugamba ne kino bangi abayisemu nga tebagenda kudda abayisemu kwenyali nga tebagenda kudda nga mwabadde mpaji yakubalwanira abo abaliko bwamala okuvawo bateekewo abantu baabwe bebaagala ekyo njagala mukitege ndaba NRM nti wawangudde akafaako nesigwa agenda okukabeeramu ekisanja ekijja abamu bakoze nga ddala stepping stone okubanga bateekawo abalala be baagala bwe kiri meya nga tukyali awo mu mbeera naddala ey'obuvuyo eyagitambudde mu kalulu kano tubadde n'abasajja eŋŋwaŋŋula empajirwaga ebyobufuzi kwe bibadde bitambulira mu central wano naddala mu Buganda okuli ow'ekitibwa Mathias Mpuga Nsamba Honorable Medadi Segona akali amaggwa teekako ono wakira municipality Ssemujunganda Dr. Abedi Bwanika Rutamaguzi Honorable Rutamaguzi Semakula Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda bonna baba kubyetale azin nga tetunaba kuba kifaananyi kigazi mu byonna koyisa Sembabule tukwatireko ddala ku nsonga za Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi wafiridde abantu 10 balamba mu sport kyenjaga soko okutegeeza eggwanga Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi beetaaga essaala kubanze njagala kugamba amazima ng'oggyeko ebyakalulu Muwanga Kivumbi alabika ye waliwo ekitatambula bulungi obukyaya abasajja bamuyinako bungi apart from ebyakalulu nti muvudde mu kalulu kati buuzaako munno nti wayi onkubi akalulu zikiriza Muwanga Kivumbi batabeetaaga essaala yeetaaga essaala kyonna kyalabika kye yakola abasajja bano kinene nze ndabanga because bw'otunuulira amaanyi agaamuteereddwako naye gaabadde beyond ate nga amaanyi agaateereddwa ku Muwanga Kivumbi gaavudde ku byewaffe Hon Namugga Goleti nti bo babadde balwana bo nga bo mu Sembabule abaagala okukola obwakabaka bwabwe ne tebyagenze tebyapenetratinzeko kuyingira waggulu wano naye bw'otunuulira omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni statement gye yakoze ku Muwanga Kivumbi baafunye ab'ebijambiya ababadde balumba abasirikale onfuna bulungi eyo statement emala okuteeka Muwanga Kivumbi mu katyabaga si kyekiri kye baasubira basewanyana ate ovanga ku musajja okubanga yasobola okusiba ababaka ba Parliament nga the active omusajja ekinattawamba kimalamu kekenula ki lunattawamba lumalamu kekenula ndusu ono bw'amala okujjako ekifo ky'obwemupi n'amala n'okutondawo embeera y'abalala okubanga bali mu kujaganya onfuna bulungi otandika okubanga olwaleero abagenda okukulondoola batono kitegeeza amaze okujja nga bolaba Dr. Kanokiza Besigye waliwo time Dr. Kanokiza Besigye we yabeererako nga tosobola kukeera ku makya n'omukwatako ensi n'etesala muguju yamala kumulinda time ye ng'etuuse kati olwaleero
ne bw'obyogerako ebyabesije buli omawuza kimu tuli ku Kyagulanyi. Kati olwaleero Muwanga Kivumbi yeetaaga essaala nnene okuleka nga amusonyiye busonyi, but is a statement nawudde nsigwaliza n'omutima nagambye ono bamaze omuseetinga kiwedde. Kabi nawulidde nti alabika abirimu ebyebijambiya. Nategedde nti Muwanga Kivumbi ye yamwalu ekoze eki okwekaza kubeerewo. Omusajja akukuba baakuba Ssewanyana completely hands down. Tali dangulu. Emyaka gye yamala nga asavinga mu prison. Engeri yokka gye yali ayinza okweyozaamu ennaku yali yakuyingira Parliamentary ekisanja kino. Naye bamaze okukuba ne mu bantu ba bulijjo ne bakuvunza tolina kyotugamba bakusiba ne bakusettinga enkola ey'okuba ng'osobola n'okutagalira mu ngeri gye bakusibamu, engeri gy'onnyonnyolamu abantu, engeri gye bakuyimbulamu, n'obeera awo ng'ekyamazima gw'omanyi nga mu kisenge kyo ng'okaabira amaziga, munno gwe mwali mu kkomera n'afa, abantu ne balema okutunuulira munno ne bakunakuwalira ne kugamba gwe lwaki tewafa? Ono lwe yafa, lwaki gwe tewafa? Bye mbagamba ge mazima. Naye ng'ekibuuzo kiri nti Munnayuganda wandiyagale naye amale kufa oba otegeera nti yali ku mazima? Ntegerekese bulungi. Kaakati Muwanga Kivumbi ate ye n'afuna obuzibu obulala bubuno nti eyamuwangudde ng'oggyeko okuba nti bamutaddeko amaanyi Muwanga Kivumbi naye yamuwangudde yabadde w'amaanyi. Yabadde ayina ssente zitalina ayina. Abo bombi babiri abawangudde Butambala oba babita Mirembe. Ono Mukiibi yawangudde Muwanga Kivumbi, then wali Mirembe yawangudde ni Aisha Kabanda. Bakugamba abantu be Butambala ssente zaabadde mu kalulu kali zaabadde nnyingi. Ekirala Mirembe ayagalwa. Nze nalaba abantu abadde ne influence y'amaanyi gy'otamanyi. Laaleze twazirabanga. Ekirala Muwanga Kivumbi yageze n'akubibwa amadiini. Emizikiti wagiraba ku ssaawa esemba nga gyesaza omuguju nga Muwanga Kivumbi ali mugobebwa ne ku mikolo. Okategedde? Ate nga bonna bamuwangudde ba independent. NRM yalinawo ba candidates baayo. Naye ng'ekimanyi basobola okubeera abanafu. Kyogamba NRM yayita mabegamu ba independent. Of course kubanga Mirembe yagaana buganyi kadi ya NRM. Naye nga yali mu kisanja kuba yaliko MP nga wa NRM ajjudde. Kati kino Mirembe agubalaga nti kadi eno eyinza okunfuukira ekizibu. Era Mirembe abadde atambula asaba akalulu. Naye ng'akulaga bannaayenze ebya NRM tebinnenyeza nange kadi nagisuulawo. Nzizenga nze. Yes, era kyovola nti mbamulooze tebabadde ba NRM bokka. Mwabaddemu n'aba opposition nti ekikulu ffe tetwagala kutikinga kibbaasi kasita tali ku kibbaasi. Muwanga Kivumbi agamba nti mu mwezi ogwo gwokka guno ogwakalulu bakyusizza ba DPC n'okutuuka ku lunaku olw'okulonda nga eggulo limu bakyusizza DPC. Meya, ekyokuba nti ab'ebyokwerinda batuuka okwataakinga abantu bwe bati ne bakuba n'amasasi ne gayita ne mu geti okubanga gakuba abantu. Kino kikolwa kitulaga ki? Kitulaga eddembe eddungi eringi ennyera ejjudde mu Uganda n'akakiiko k'ebyokulonda okubanga kategesa akalulu ak'emirembe. Okusookera ddala akalulu tosookera makino gamba kaadde ka mirembe. Kyosooka okijjo tekaadde ka mirembe. Kana akalulu ketwavuddemu tekwakabadde ka mirembe. Tekaabadde ka mirembe. Tekaabadde ka mirembe. Ekyo ky'onjagala okkiriza ogaane tekaabadde ka mirembe. Tekaabadde ka mirembe. Lwakuba tetwagala kukola ki? Kukkiriza. Tekaabadde ka mirembe. Kaabaddemu emivuyo miyitirivu nnyo nga gye nkomezza. Okategedde? Kaabaddemu emivuyo. Okategedde? Emivuyo ate egitaliiko kubikkirira. Ku nfa y'abantu bano Meya abaafudde. Ani anenyezebwa essaawa bwino? Of course government. Because the government buvunaanyizibwa wayo okuteekateekera bannayuganda akalulu ak'amazima n'obwenkanya akatali mu kusika muguwa. Ye yokka government tulina okunenya. Eyo nga tuvuddeyo.
bannaffe eb'ekibiina kya DF era nga be bamu ku bateeketeeke Buganda kwebadde yimiridde mu nsonga z'ebyobufuzi. Mathias Mpuuga bamukubye ne bamugamba genda. Abedi Bwanika gwe yagamba okuzzaayo okusomera amusomesa amusasulire ne fees. Kye yamukoze ne kati ndowooza Abedi takikkiriza. What's your take, Mayor, ku nsonga z'ebikonge binene ebibadde ebikonge mu byobufuzi naddala? Okusookera ddala, it is two-way-sided. Museveni okweddiza Buganda ayinza okuba omulimu gwe yagutandise kugutuukiriza. Oba okubanga be twaleese nga be bagenda okwongera ate okwonoona Buganda ku Museveni. Mpuuga yali ebitaano si bye byamukubya. Mu bugagga bwe bonna eyamuddidde mu bigere ayinza okuba wa 10. Bw'atabaawo mbeera yonna ekola ki emutaakiriza bw'ataba na mutima mugumu. Because abo batwetula abasajja bagagga, Mpuuga musajja mugagga. Ne bwe kiba ng'olera ekyamukubya kulya 5 gwe tuleese ye yaani. Ne bonna bwe bagamba nti b'Emmengo yes nazze mpozi yali nyangala envudde mu mutwe. Aweerezaako Emmengo. Yes. Era Katikkiro wa kika. Besides ng'ogyeko ekyo y'omu ku bapayoniya ba Buganda Royal Institute. Abadde lecturer e Makerere okumalako Kabanga. So ndowooza ate mbu n'ekirala mu kereziya era ayinamu ekifo weyamuwangudde. Kati bw'otunuulira ebyobufuzi by'e Masaka ebisinga okutambulira ku Buganda n'eddiini y'Obukatuliki, ndowooza Mpuuga oba omusajja abadde wafa okumuwangula. Nabirabirawo nze omu ku baasooka okulabirawo ti Mpuuga ne byandibadde kusulawo yatasobola kuwangula. Yes, ekyo kyo nabagambirawo from day one. Ne mbagamba batasobola kuwangula ye Mpuuga. Because Mpuuga yali mu region etasekerwamu NRM. Ne bwe yandibadde ayagala atya ekyali kimuteereddwako, it was enough for him okukkiriza nti agenze. Bane birabe nabadde bekambiriza bwekambiriza. Nawe badde basirikira mu kisenge bo ne mukyala we oba nga besinkanye n'ono omusajja Abedi Bwanika. Baali bamala okwematiza munda mu bo nti ekyamazima tukoze tutya? Tugenze. Ge mazima. Tebalina kyakuzza. Mayor. Yes. Kyogamba nti Mpuuga okwesojja ku Luwonzi ne Kyagulanyi kyamuleetedde ekizibu kinene era kinalolo gye kyapurinze mu kugwa. Bw'atamanyi Kyagulanyi ayinza obutakuba nga tasobola kuyisaawo. Kuba twakirabyeko nti waliwo abagudde ne kaadi zaki naye ate ekyokusuula akisobola. Ayinza olemererwa okuyisaawo. Ayinza olemererwa okuwa ekifo naye okuwanula yakisobola. Bino bagamba mbu ate akuteekawo tasobola kujjayo, Bobi Wine asobola okujjayo yadde si yakuteekayo. Yes. Atya Meya. Anti olwaleero ekyakubizza Medad Sseggona akali amaggwa n'otuusa olunaku lw'olwaleero tebakulimba nti abalonzi babadde bakyaye Sseggona kyekyokka. Sseggona abakubanga yaweebwa kaadi ya Nuupu era abadde ajja kuwangulawo wali. Naye ekibuku kimukubya bamuyita Bobi Wine. Ate nga kisinga okwewuunyisa n'okukwasa ennaku ti Bobi Wine si yateekayo Sseggona. Bobi Wine agenza okujja nga Sseggona bayingira dde ebyobufuzi. N'Empuuga ne Bampuuga bali bayingira dde ebyobufuzi. Nfuna bulungi be bateeketeeke baffe. Kati kyegamba nti si yakuteeka n'asobola okujjayo. Asobola okujjayo ng'akwesezza kigambo kye. Gatakukutteeko. Era 100% ekikubizza Mpuuga bamuyita Bobi Wine. Yagaana okukkaanya n'omusajja. Kali yagaana okukkaanya ne generation nti guno gwe mulembe oguliwo. Omulembe kasita gumala okujja ne bw'obanga oli mutuufu 100% bannayuganda bati bakyali ku biki by'oyogedde ebituufu.
baba tebakyali ku time kimu okyogeredde wana buwinza ki wana biyitabo ki bo bafa ku kimu baagala muntu abawasuubiriraga nti President Museveni agenda. Okay. And at the moment omuntu yekka abadde abawa kusuubiriraga nti President Museveni agenda was Bobi Wine. Kakati gwe buli wajja okwagala okunafuya abantu balabamu kesuubi nti ayinza okubawa ekiddako then oba owedde. Kyovola bagenti Mpuuga ne byandibadde ayagala ati abali tasobola kajjayo. Omanyi lwaki bonna abateeketeeke betwogerako tubogerako naye Ssemujju tumujjamu. Ti Ssemujju yavudde mu kalulu ne mu bantu bosobola okulowooza nti asobola okudda mu kalulu akajja n'alya Ssemujju. Omanyi lwaki? Yeewala nnyo okumukwatira mu nsobi ezo ezeefaananyirizaako okukkakkanya wadde okuvoola Bobi Wine. Newankubadde tebali mu kibiina kyekimu. Wabula ye bw'okuba okukakkanya abamwetoolodde. Okategedde? Oyogedde ku nsonga eyo. Ti Ssemujju tolina w'omuwuliridde ng'aluma n'ogwengulu okuddiza Bobi Wine omuki? Muteesa mulungi mu bantu the extent okuba nti olwaleero onoonya n'ekyovuma Ssemujju ne kikubula. Musajja ali smart mu kamwa kwe baba ayogera. Musajja muyivu. Musajja mwegendereza. Tomuwuliddeeko mu sikando za ssente zino yaziridde. Yeah. Oba ofuna? Kakati nti kyovoola baye mu bantu mu kabondo konna ate basobola okugamba bw'okuba muto kino osiriikirira singa awo ekirabigaana ataasa okulamu n'awangula nga bw'olaba aba NRM bakomye mu bifo byabwe ne baddamu ne babiwangula Ssemujju y'omu ku basobola okukomawo nga takyusizza ate era kibiina ng'asigadde mu kibiina kye era n'awangula. Meya okusinziira ku byoyogera olinga agamba nti Mpuuga n'Abedi ovuma ku bavunye Bobi Wine ebiseera bino byonna bye tuvuddemu emabega bye bisinze okubaviirako akabasa. Kyekyo tewali kirala. Tewali kirala. Abedi yalya ssente ki? Ne kabiwakkiriza okuyimirira n'omuntu oyo akakkanya essuubi lyabwe. N'oyagala okutambula nga ye, n'oyagala okwogera nga ye. Ekyo kye kyatwaliddeko emperekeze Juliet Kakande. Kyova olaba nti mu nsi muno kanjagala bagambe ebigambo bino nti enkomerero bannayuganda entandikwa yaffe balungi naye enkomerero. Teri muntu yali yalina manifesto nnungi ku bukulembeze bwa ggwanga nga Abedi Bwanika ebbanga lyonna. Teri muntu yali aweebwa kitiibwa mu byobufuzi by'eggwanga Uganda nga Abedi Bwanika. Ate omusumba. Ng'ate musumba. Naye ebyobufuzi bimwambudde ne bimuwewula n'abanga olwaleero mu byobufuzi by'e Uganda wo kye tuyita political limbo. Yaziikiddwa? Political limbo. Eziika buli yajja. Yagenze mu kye twandise political limbo. Eryo eggwanika omuteekebwa bannabyabufuzi abafudde. Naliyo teyalisobodde kulisimattuka. Ssemujju ayinaawo okumuziika. Kikuddiremu? Ssemujju ayinaawo okumuziika ye teyaziikiddwa mu limbo. Omwaziikiddwa mukwano gwange oyo Mpuuga, mwaziikiddwa Abedi Bwanika, mwaziikiddwa Sseggona. Juliet Kakande. Okategedde? Omwaziikiddwa bano ow'Emityana baagala. Joyce baagala. Abo waliwo kye tuyita political limbo. Eryo eggwanika mwe mwaziikiddwa abantu abo. Abo okumanya babi nnyo nti bambi naawe okubaziika tewaabadde. N'ab'eŋŋanda zaabwe tebaafuddeyo okujja kukereyiminga ku mirambo gyabwe. Kubanga buli ow'omu Luganda yabadde asituka baga yeggwe! Yeggwe! Wano omubbi ani afudde nti omubbi gwe bakubye yegundi bwe naava nange tebagenda kunzitiramu nti ndi omu ku babbi. Kati buli omu yamwesambye. Sseggona buli omu amwesamba. Mpuuga buli omu amwesamba. Baagala buli omu amwesamba. Bwanika buli omu amwesamba. Kati ekyabaddewo waliwo kye tuyita political limbo. Baleese kiikawuti kino kiweetiiye. Nekisigula omuti ne gubagwira. Nekisigula nti n'akivuga ate okugikwatako baabagaite gye emirambo gyafa gya COVID. Abalina okubeerawo be baabasawo
nga beesabise bulungi nnyo ti akadde konna obulwadde akawuka kaswala okukola ki okukwata kyova olaba nti ye Ssemujju oyinza obutamuteekamu eyo nti Ssemujju yabadde alina abamuziika yensonga lwaki wakyaliwo essuubi nti yoyo ye musajja asobola okukomawo n'avuganya era n'alya nkufuna okalegedde akantu ako gw'obadde okimanyi Namugga Goleti asobola okuvuganya e Masaka n'alya Namugga Goleti mu constituency zonna wano mu Kampala asobola okujja n'avuganya n'alya as opposition eriyo ababaka oyo mbwa tekamwanga tanneeyonoonesa yali ku level y'okubanga buli omu asobola okulyawo yava e Kasambya n'agenda eri n'alyayo abadde ayagala kujja mu mbalala ne bamugamba naye gundi ososewo mbwa so political limbo gitegedde eriyo bo nga bo bagenze batulabyeko nnyo bali waabo bogamba nti bano batulabyeko nnyo era nga nabo eggwanika libalimu lyeririmu mpuuga political limbo waliwo abatalisituka musajja wange ono w'emukono wa NRM Kigundi simwerabidde oyo netakola ki siwakomawo waliwo abantu nga bote nga bo bali mu political limbo n'abaana ng'ate abo abajjeyo abo abamu batu bamaseruka musajja wange oyo baali omusajja ono Ogunde w'Emityana Kalungu amanyanga Masaka Kalungu yali minister yali minister taata wa Gundi wa Nammeere yes hane muwala we naye bamukubiddemu akalulu wache tuyita political limbo abantu abo njagala obajjukira omusajja ono yali minister bamulanga Kisempijja be bambe balina okubeera mu political limbo olwo okkiriza political limbo Sekikubo political limbo eryeggwanika mwali Sekikubo naye agenze talidda political limbo yo naye kati agenze munnaffe otulabyeko nnyo political limbo Kasibante Moses ne bwali yagala atya Kasibante yagambye mwatu Lubega Mukaaku balina makulu Lubega Mukaaku political limbo yabali addaabo Mabike ziti Mabike abo bonna Mike Mabike bonna abo bayitaawo wala abantu abali tetwese political limbo oyo musajja ono munnamateeka oyo Gundi ono yabadde yesimbye buweekula yave Masaka najja ne yesimbo nayogera oluzungu Ogundi oyo mukasambidde abo bonna abo bonna wakyo tuyita political limbo ng'eggwanika lyabakoze eki nga lyabayodde tebaliko n'ababaziika nga bo munnange mulina genda Meya ba Dr. Bedi abadde nga akyogera lunwe Kyagulanyi ye yabateeka mu ntebe era nga bo bagamba abantu nti balina abakulembeze abalina ensa obula ekisa ba position abalala kubanga tebalina nsa bamanyira kuvuma n'okukola ebintu ebirala ebiringa bwe bityo kati kyekyo ekyabaleetedde okubanga Dr. Bedi Bwanika alemererwa okuwangula omusajja gwe wadde atunnyonnyola atamanyi na luzungu kakati njagala bagamba ebigambo bino to be frank with you olwo kye bayita akalogo jongo n'atera okufa omuntu anaatera okufa yewunyisa ensi era atera nnyo okugumya abo ababaawo ti munnange yazuukuse n'alya kammonde abadde amaze ennaku nnya nga talya abadde yawona okategedde ti naye bwe ndabye alansi okwogera ekijiiko oluguudo omusenyu ekipande politics ntuga nga bigambo tebigatta kati Abedi abadde mu ssaawa ze ezisemba ez'akalogo Walumba abadde amulaba nga ajja ebyo bigambo byemwogera babadde babyogera Abedi Walumba abadde amulaba nga ajja kati nga ekisigadde buli ekijja kyalina kwogera akalogojo nga kamaze ddo muwalampa kale kakoze katya kamaze muwalampa kale byonna tosi yateeka before esimanfe tuli bateeketeeke ebyo byonna kalogojo naye ng'ekyamazima olumbe olwali lumuluma abasawo baali bamaze otukonfami nga teruwona
olumba olwairuluma bed lwerumba olwaduluma mukwano gwange oyo Mpuuga, lwerumba olubadde luma ba Joyce baagala, lwerumba olubadde luma ba Sseggona. Bonna ekirwadde kibadde eki nga kifaanagana, kyokka ng'ekyennaku ekiriwo ng'ekimba abasawo baali bamaze otukonfaminga nti tekiwona, kyokka ng'ate ekyo ekirwadde obuzibu obulala bwe kiriwo nga kugamba nga bw'okisembera nawe kisobola okukwata. Kyova olaba nti ekiseera kyatuuka nga buli omu alina kubeepena bwepenyi ng'ategedde nti ekirwadde kikola ki? Kikwata. Nti ekiseera kituuse bafudde n'okufa, tubatadde mu kye twandise political limbo, nga n'abaziisi tebaliiwo, nga n'ab'eŋŋanda zaabwe teri asobola na kuvayo wadde kudduukirira, ng'ategedde nti ekirwadde ekyasse bali abalina okubaziikako be bo bokka ba expert. Abambadde gloves nga beesabise bulungi nnyo. Era olwaleero basajja battu tebaliiko aziika, twabatutte mu kye twandise political limbo. Eggwanika eryo limu lyokka mu ggwanga lye lyaziikiddwamu ababaka baffe abo bambi. Tebali ddangulu for good. Tebajja kudda. Tebali ddangulu. Meya wo wennyini ku mbaka Medard Sseggona. Munnamateeka omukokootevu oba mukukunavu abadde nga ajja atugamba lunwe nti abo batyeti abayimbi bakadongo kamu tebalina kye bagenda bakola, tebalina kye babasobola. Eri mu Parliamentary kuba kusoma bintu by'abategeevu. Olunaku olwaleero bamukubya akalulu n'alangirira n'agamba kanzire kanfuge famire yange. Era ntuule n'akulembera abo abanakkiriza okulembererwa. Ndowooza nga abakozi b'ewaka n'ebirala ebiringa bwe bityo. Medard Sseggona bw'oba otunuddemu bannabusiro badde bamukooye nnyo oba waliwo ensonga endala? Mukopi nnyo, mukodo nnyo. Myaka 13 tosobola kubanga onyumiza abantu kigambo kimu bwe yakubba yeyanziba nga gw'osasula omusaala. Obukopi nabwo kye kimu kyabadde in fact abakaba opposition abasinga abamu ku baakubiddwa n'obukopi badde bususse. Obukopi badde bususse. They have money. Naye baatuteekamu kiri nti opposition buli kadde bubalowooza bakaaba, baagala bakaaba okufaanana n'abalonzi. Tujjako Museveni. Kujjako Museveni. Myaka 15 oli mu Parliament. Olwanyisa dictator bw'aba aganye. Waamu omulala agezeeko. Oyinza oba nga techniques zo z'olina ziri old fashion. Let other people also try their luck with new experience. With new ideas. Tigwe bw'oba olwanyisiza omusajja emyaka 15 years. Aganye ate nzizaayo nze musobola. Dine 15 obadde okola. Endwaki kankubulye kati bannayuganda abamu kwe bali. Pointi yaabwe tekyali ku ngeri ki gy'okuttemu dictator mu kuvaako. Bannayuganda bo baagala kulya dictator takyaliko. Kyova beeteefuteefu okukyusa buli mubaka buli kaseera, buli mwaka okuteekayo omubaka at least bw'oba emyaka 5 gikulemeredde kateekeyo omulala, emyaka 2 gikulemeredde kateekeyo omulala. Beeteefuteefu bannayuganda tebagenda kukoowa kulonda abaka ba Parliament. Because bakitegedde nti emyaka 15 kutadde tolina ky'okyusiza ate tugaba mu nnyongereyo. Let other people also try their luck. If there is money, let also enjoy the money because they also birthday. Meya sebo kusaawa envanyuma Walukaga yadde mabega w'amagoola era Magoola Emmanuel n'afuna obuwanguzi. Wabula mu byonna tetumanyi byali mu closed doors oba mu nzija enzigala eyo. Manya abaganda bagamba biyita ekiro ne kabaka akola atya yeetikka. Walukaga munnange yavuddeyo n'atugamba nga bwe baateesa ne Magoola nti bw'anaaba awangudde ziti mu Gw'omunaana alina okukwata ssente amusasule. Ssente ze nawulidde ziri close oba mu anyway yagambye musasula kuba alina resources ze zeri ataddemu n'ebirala. Naye aboogere eno abamu bagamba embuuba ateesa 320 abalala nti bweziti ne bweziti. Meya abalonzi batundibwa bulijjo. Wacho bagamba obutasoma buluma okuze naye Walukaga sima obaani amubalira oba alina PA oba alina abimubalira. I don't know. Etinze neebuuza Walukaga n'obwa Walukaga bwe ddala kiki ekyadde kimwogeza. Maika akubire Walukaga omulaba
Walukagga simu nabyabufuzi naye bano babuukidde ku mulembe gwa President Museveni guno gw'okulowooza ti buli muntu yenna ajja kujja yeesimbewo ate nga abaana batugamba nange gavumenti eno mbi gavumenti ekuwadde eddembe buli omu okwagala ndojja ne weesima byoyagala kubanga statement Walukagga ezimuvaamu tezimulagamu wadde na element ka byabufuzi waliwo kye tuyita bandwagon gundi agenze nange gundi agenze nange kangende Bobi Wine kubanga yeesimbawo n'afuuka ensonga nange kanneesimbewo naye si buli omuntu agenda kufuuka munnabyabufuzi Walukagga wakoze statement n'ogamba mbugwe wateesa n'emagoola bumunnange bumala okuteesa mweyo ssente akusasulenga kati omulama gw'okujjako dictator bulijjo gw'ogamba gweguliwo obedde mayor for all along kyogamba okunoonyeza munno nga gwotegedde nti tolina qualifications nakyo kibadde kyetaaga okumala okusasula wali wateekamu resources munona ki bannange biki bye muteeka munona ki ate nga abalonzi mutugamba birala zikyovula abantu tunyanya bano abaana sima bakadaama baani nga bemazeemu nnyo olololo omubaka waffe nakugamba wali kyetuyita parliamentary pension scheme ke kasiima akaweebwa omubaka wa parliament asusse mu kisanja ekimu ng'akagenda kafuna mpaka lwalifa gwe lwokera makya n'otiikinga MC Mayor ayitemu afuuke omubaka wa parliament omaze okuntereereza obulamu bwange mpaka lwendifa ekyo badde okimanyi neteri akirowooza kati okimanyi bulungi nti Seggona agenda kuba afuna ssente mpaka lwalifa under ka section aka ka parliamentary pension scheme akasiima akabaweebwa ku saving waabwe n'obulala bu add-on babateerako okimanyi nti emyaka 15 ayilayikira okubanga buli mwezi agenda baafuna myozi zitaka wansi wa 15 buli mwezi mpaka lwalifa mweyo people bino bantu bali mukola ssente business etu bali mukola ssente akugambye muffe twatuuka ne tuteesa n'emagoola ne tugamba ngenda kuwagira kakitegeeza Walukagga yatunda constituency da onfuna oba yagitunda da nga tonna nenya meya nze bawulire batunenya wano bimukampe badde batunenya meya mwakyaziza NRM mwatuliddemu Olukwe babuloga yes kati nze nga tonna bakunnenya soko nenyo omubaka olwalira agenda okubanga afuna myozi 46 mu parliament nga alina insurance card ya family yo nange ejjanja buli kimu nga bali ku kimu naye nga yakedde obakyala agamba nti nze akalulu akange nakatunda ne tukanya agenda kunsasula nga yayitemu kano tukakasote nti oba electoral commission yakujjayo tumanyi kyo bamwabipanga oleme kukyayibwa otulowooze senti bakujjayo lwa buyigirize naye nga wali otegedde nti wali ekitagatta n'oyagala owagire magoola akusasule nga watomeza ekibiina ezo statements ng'ozikola era ng'oyagala meya nkere ku makyampu bandika omukono osanga ekibiina kyandifunye omulala gwe kiwa kaadi ye n'olwokuba gwe kikubaddemu n'obwesimbu ne kikuwa kaadi yes kumba okitomeza gwe mabega wakyo yes kati njagala kugamba ebigambo bino twabyogeranga nze omukubi nze saagala kulimba nabagamba wano nuupu okuleeta ababaka nga be yaleeta lulina kigamba ojukanga bigamba kwano neka kigenda kubeera kizibu lwaki abaka tebakoledde bantu expectations zaali too much okudda mu ngatto za meri yakyambadde abantu expectations zaabwe balowooza nti ogenda kufaananira almost nga meri yakyambadde abadde atuukirira Museveni kati nabawadde ekyokulabirako omuyaaye yazze mu ngatto za Ssemujju balowooza ogenda kuba oteesa nga Ssemujju balowooza ogenda kulabikiranga ku TV nga Ssemujju balowooza ogenda kuwakanya ebintu nga Ssemujju kati the moment lwona okolamu katono nnyo bwe katono owulya Ssemujju takomyewo n'addamu n'awangula waawo okategera akantu ako ze ngatto nti Joyce baagala baali balowooza ogenda kubanga bwolaba Judith n'abakooba kyobona nti bakomye ne batwala ebifo byabwe Aisha Kabanda mirembe yakomye n'atwala ekifo kye ng'atali na independent tulemenya okuliriza nnyo opposition kati aimu yaffe erina kubeera ku service delivery eri etya nze nakugamba enkyukakyuka gye njagala etandike nange akakona kwakugamba emmotoka yange kasiteebaamu amafuta abaana bange ne basoma yenkyukakyuka gye njagala okusooka okunoonya okulaba yenkyukakyuka eyo nze njagala kubanga nakugamba teri gavumenti eyagala mwavu omanyi lwaki Sam Kutesa buli gavumenti yonna bakanya kugamba azirimu kabe Bobi Wine nga agenzeko yetaga Sam Kutesa because he has money
Golowooza nti Bobi Wine nga yagenzeewo wano abomu NRM bonna bagenda kudduka bagende. Bayingira buyingi. Kijja kwewunyisa golwaleero Nabbanja ng'alina ekifo mu gavumenti ya Bobi Wine. Lwaki? Yazi money. Alina ssente yayogera. Kati golowooza meya ogenda kukola ki? Mu church mwe batusomeseza obutaba basosoze omugagga muganda wange omusumba tamala kumubuuza kozi gwani omugagga abamanyiddwa mu church ne family ye bemanyiddwa mu kereziya no bagula n'entebe ezaabwe bagimanyi te entebe ya gundi bwana gundi. Kati goyagala oberenga olekaana olemo kola sente aleta n'ekimu ekyekumi ekizitowa. Oyagala oberenga olekaana buladi abavuka tuke tukole sente 5. Nze nabagambye ate nkyogera nakatu kamera njagala mu kitegeere. Government jensembayo kubeera opposition yenu. Eddako ne bwana abayamuhozi nyiro kumeka sure nti njirimu. Kubanga neno manyi lwaki ekinnemesiza okugiyingira. Sinda tafali nagigattako sinze nagireeta. Ene yamuhozi bwe banga yeddako nyino gibeeramu oba ya Bobi Wine no gibeeramu. Because mbamanyi ntandise government nange jeso gattako ettafali nti akaana kano kali kaogera ebigambo bwe biti. Ene kizibu ekigiriwo nti olugira boti ne walwana gwe ngate tukujjukira. Nena yo singa tubadde tulina access. Yes, mba kubanga nyina access. Buladi kati omwana yagamba gw'okutte gobba. Wano gwe byatuuse kati kyofunye kyekikyo. Kyofunye kyekikyo. Singa abavubuka bangi tulowooza singa nzina tukane ngamba Mukama Katonda. Singa abantu abafuna endowooza ezimu kati nga abavubuka ffe nga abafa abamu. Singa tuli bagagga. Buladi bw'ofuna w'oyingirira mu gavumenti eyo toloba. Nze simu yavuga ne baŋŋambye yatwagala account sizo okuyisizawo bintu byaffe. Ninginde nimba wa account nibampa akasente. Noli nakugamba mbu walidde ngobuuza nalidde following gyenzimba yaki. Kati emitwalo 45 agangoberera ku tikiti okogaki nga tegasobola kuvaamu wadde mafuta ga lita 2 zinzija nansa na kuntuusa wano. Mbuuza nabuuza omuntu singa bakera singa account ezo nazibamma ne bakera ku machane bangamba tuzijjeeko because bayina buli kimu resources okujjako account ne banyiga bunyizi pesa batujjeeko internet tuli kuki singa nkera ku machane nyingero nyiga wano gate kyaliko nenga bakugambe twagala Airtel because this is my media company olukati nange jennina. No opposition byandiza nanga meya twagala kuyisizaawo bintu byaffe nawe nalingi kuwa ngaba NRM baje ne bansaba tusooke tunoonye majattani kubanga n'abasajja tuli mukubira akadingidi olwaleero nze Namugga mawoffe mawogola namukubira akadingidi nina kugamba mu myaka 5 gy'amaze ndidde emitwalo 2 egije nekyo gawo bulambwa Namugga bwasigadde kyekimu bwasigadde kyekimu kyovola bakana kugambya akakodyo ke tulimu kukwana uyu gwembadde ntembeeta kumukwana nga manyiti bwoyita mufuse mukazi wange wataita mwa batachali tulina byo ngamba because kati bewandiise mwaddu ngamba ki kati nze kwate myoza nga 2 10 zitekunzi kuteeka mukalulu nga nfunira muwa ninkubulira open nfunire muwa goma sente zatade mukalulu lwako gwokimanyi kakati mukale munnange friendship kudiru kingogenda kusasulwa kankukwane mayitu zaalo omwana wange ne bona abonchaya anatandikirawo goloza kenzo avavu mu bbanga munasanga nyamutoro oyina kubala future era nza akalulu akaddako nkubuulira kati era mbala bwe ndaba kawona le bakalunja okentandika okusose ku obugambo nti ona le bonze kuyisaawo nenake nalabye ze Masaka ekani ipo wano kama mpereza Kenya ale mukawona kalungi kati niwe kalungi kazibu era akola kwa nakalabye bugenzi mbakala baga akalulu tikacha ayinza okola ngono ogundi waba bitusi nkubuulira kubanga nze nyina omumwa sobola okuvugira omumwa ate kye kikomye ku ekyo nina mu kasente kanga akatonotono ku myaka gyange milioni 2-3 so anango zikuteekamu n'enkubiza posita kati nze nfunirewa
ndeka gwe mama ngoli okodda ku kyakasuku sigenda nganzire wakasuku ngakubira omumwa nga abantu bagamba mama omubaka yafunye omulenzi omuto kyobola sigenda kusabira musajja munnange kalulu okuleka ngompadde sente ate gwe musajja munnange nkwagalako ki naye omukazi nange nkole record nti meya yeyagala ne honorable wakire emyezi 2 nawe twatuuse nga mukambu wadde bulade toloba meya kano akabinja konna akabinja inacho yogedde nkukanzeemu akabinja kaneno konna akabanene omusanvu honorable Betty Namboze bakireke mukono yakoze ati Betty Namboze naye wummulako akyaliyo Namboze naye wummulako yayisewo naye nze saabisanyukidde ne wabadde yagala agende myaka kati okimanyi nsaya kyagenda kuvuganya 25 agenda vuga myaka 25 olwo kati pese museveni abamuinako emeka neze kino abannayuganda oba obwongo bwaffe bwabaki nenga osanga naye agamba oyo mukyala waffe oyo omukyala myaka 25 omukazi ayogera gwomayisa kikuba ali myaka 2 Speaker Rebecca Kadaga ali myaka 3 kati agenda kuva avuga emyaka 36 Anifa Kawo yali myaka 29 bonna mbakubalira 29 abo bonna betwogerako babaka ba Parliament mu Parliament tulinamu omubaka Speaker kati yasingamu ebbanga ne Moses Ali Speaker Kadaga emyaka 3 Moses Ali 30 Anifa Kawo ya 29 sekikuba 20 ono mukyala ani ono Namboze bakireke emyaka 20 kati dino 25 bano ba 15 bano ba mpuga baani abo Namboze yanyige pesa y'obugonvu wa Bobi Wine yagonda n'akatagga ate kategera sympathy banne vote ye Namboze president kino ekisanyo gyamulabo batwala walemu ayina okulwalamu nera mu agenda kulwalamu abamukuba be bamulwaza kino ekisanyo okulya akabiri 3 ayina okulwalamu agenda lwalamu meya nga tumaliriza biki ebyo ebyasudde Lutamaguzi Semakula abantu bakooye nze kambabuulira ebigambo bino nyina omuntu gwe nabuuliza naye n'amala najjuka naga meya omanyi kyogere kyufu njagala ompeeyo olunaku lumu olabako Semakula mu Parliament ng'ateesa gwe just mpayo olunaku lumu lwojjukira gw'olimu n'amawulire agoberera oŋŋambye Lutamaguzi namulabako mu Parliament ng'alina kyateesa Manti Lutamaguzi mulungi nnyo wano mu nkubo za Parliament ne ku bizindalo bino ebyogera Oluganda ne ku TV gwali mulabeko ku balometa ey'oluzungu just tutogera mu bwogezi kati waliwo ababaka betulina okutegeera nti Katonda yababulesinga ne bafuna omuyaga gw'abantu ekyo tuyita group influence akasajja koogera naye okwogera wabweru wa Parliament doesn't matter ensonga yokka ematali ng'ate eri important y'ensonga eri ku floor ya Parliament nkikuddiremu okategere bulungi Lutamaguzi is good wano in comic statements mu statements ezirimu art n'okujeregerera okwo naye ebyo tebiyamba bannakaseke gwamayisa kikuba abadde mwogezi mulungi naye sekikuba otuuka mu lw'emyagazi ndiwe Sembabuli tebalina mazzi ga tap tebalina nguudo genda Lumegere empumudde ebiguudo nga bye bifaanana gende Makore genda mu Ntuusi eyo yonna gy'atwala naye nga mulungi nnyo wano ne mutendereza naye nga bannansi abawangalira katundu n'ekinene ekyokuba kati Lutamaguzi bwe genda osange mutuuze we Nakaseke yennyini yakunnyonnyole abamu bamwagala buladi njagala mbabuulira kati uliriza nyina kintu mu kisanja ekyo ekyaggwa ngamba kale tofaayo Lutamaguzi yayinanga nnyo statements zateranga okukozesa ng'agamba bwe mba sina kyenkoze nga sina banzijeyo bamujeyo then what next karegeera statement yakola giwulidde njagala okituddiremu batuwulire yagamba atya yagambanga bwe mba sirina kyenkoze nga muwulira bannakaseke munkooye mukole ki bakujeyo nomanyi waliyo we yabadde okusinga mu kuwayogera ennyo ku polling stations ezabadde stationed mu baraka NRM esobola okuba nga ebba akalulu
nze nabadde mu kalulu kange nategedde bwe bankubidde oba bwe bazibidde naye eyongereza kalulu keesanze bagiwadde kankuwa ekyokulabirako nze nalina busunju ng'empagira yonna almost polling stations 18 nawangulako 10 15 naye nga range kosingisa munno omusingisa bulula 2 tegeeza nga NM nayo kulaga nti ekuli ki ku bampa kati kyekolo kimanyi ekufuna polling station age obezi kubanga nyongedo with experience yenjigide nti amaje galonda ebbanga lyonna with experience jenzize kati wefuna polling station yo mu barracks bayita diara form ngeriko bululu binanga zalina yaka kitegeeza nti bwoba oli wa kukuba wabadde oteekeddwa mukubira eri ewammwe ennyo range nga yawaggulu nnyo kati ye bw'afuna polling station yemu akugatta buno obubadde omusingako 2 okategedde nti nze mbakubanga nange nabadde mukubye range yawaggulu tinebandireese eri polling station yabadde tampona naye ekizibu ekiriwo nti NRM wakyali abagironda tyojja ne bwesanga gwe omusinga 2 kati ye kakubire mu ziri zagenda okubbiramu ez'ebbiri nesigama ndi polling station bagenda babakola ki Amini omugenzi Idi Amini yagamba boba oli mulingi nga gorwana naye lafali kitaawe omukuba knockout kubanga yadde kitaawe anoonya wamuwolereza ne wakola ki ne wabula yadde kitaawe abadde ayagala nnyo mutabani we akole ki ba knockout kudda waggulu kati obanga opposition okitegedde ddala tigono gwevuganya naye kitaawe ye president oyina mukubanga bolaba nalukola ki yakoze waggulu awo tinebwandi badde bakutenda batya kali akaluka nalukola ne Farida nga tulina bokakola ki nena byagamba bamubbi anti nkize nkulaga yadde bamubbi nga bwaga bwakyogera ne kali akolwa tulina bokakola ki wakakwata kati n'abo opposition kye tubasaba banna Uganda n'abalamu n'okwetolola eggwanga oba oli wa kukuba oyina muyaye kumukuba ne President Museveni nga bakyamugolola ata nosanga ne ku polling station ya President Bobi Wine kyagulanye magere nga Museveni alinawo bululu bumeka ne waliwo ababaka babadde balina eno statement nga bagitambuza nga agamba ne bwe mumpa busatu ne bwe babube ne bakana bakamu nga ka agent wange ngenda kulangirirwa bakikoze ekiboga ebabadde omubaka wa Nopuka ya Kristo nebo yafuna waka omanyirwa kiba kyogera bwafunawo zero kizibu tena bwo kitandika naye ne bwafuna wakamu bayizo gatawo wano zire yes ne bwafunawo zire ekyalo kyebuuza bannange nene bwafuna waka kamu malo okutandikirako ogamba mugamba tebanjagala ono teyannonda omanyi kino nti yannonda so nze sina muntu gwensalira musango mukana akalu nakyo tulina okutegeera eriyo be babbye nga kakalulu bulagajjavu bwakoze eki naye eriyo n'abantu nga bakukubye wagenza ate ne wabawo we bakozeseza amaanyi nga boolaba Namugga kibakoze nekaya kubanga baana be bakubye amasasi kyovula bwe mba nkola analysis wange nkwata omukoomu ti Namugga ye bamututte mu kifuba nekaya bakamuggyeko kifuba nekaya kye bamukola ne bamuleka Geoffrey yali amaze n'okulangirirwa amaze n'omuwadde ala fomu zimulaga nti yawangudde nebijja bubi namulabye naye nga simusanyufu eri hajaru na naye wani aji kasolo si kasolo Haruna Mbiru Haruna Mubiru ali mu mawulire yeewozaako ate agamba ekyokuba mukwano gwa kasolo badakeze budeke kale abeera tusibule tugende kale tweyanzanya de batulaba mwebale nnyo kubanga mugoberedde ne mutamba tubasaba mutuwagire naffe channel zaffe zigende maaso namwe ababeddewo nga kaseera gwolinde musime ya kikyaleese neddeni mwebalire ddala mukama batukumire kale bwente bwembadde meya bakakasiza bwolaba akasente kali ate tokiremerako nnyo kati nze nakalidde kati kyogamba ndi mukuwana enyaleero nakali akaggwa nze tebanjasanyira tebangula noli akasente n'otampaako nakuyita nekola ndya ogaana era abantu bategeera oli mugumu bategeera oli kasajja kamaanyi lwakuba kyatalina kwerabira ti ate kuzimuze mwokyayo yasamira muli mubeere bulungi bweraba
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.